إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبرغانا بيبتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم وحفظكم المولى جل وعلا. تكم يونا تبارك الله فيكم نوم سمو وفي oguyitibwa ddala ddala oli musiraamu era nga teweerabira kyekitabo kyaffe ekyatuwandiikirwa mukadde waffe muganda waffe sheekhe waffe Muhammad Quraishi Mazinga hafidhahu llahu ta'ala. Olwaliro bi'awnillahi tabaraka wa ta'ala wa bi'izzatihi tugenda okuwatagana ne lekitya eyannamba 8 lekitya eyannamba 8 barakallahu fiikum era nga omutwe gwayo gugamba kyennyamiza nnyo wa barakallahu fiikum. Naye nga tetunagenda mu maaso njagala okukozesa omukisa guno okubakulisaayo biiznillahi tabaraka wa ta'ala yonna gye mwasalidde yidi gye mwaliridde yidi barakallahu fiikum. Tusaba Allah azza wa jalla akkirize ebyaffe n'ebyammwe tusaba Allah azza wa jalla akkirize ebyaffe n'ebyammwe ebbanga lyonna atukume nga tuli basiraamu. Owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ebbanga lyonna atukumire enzikiriza yaffe eyo mbaka waffe sallallahu alayhi wa sallam gye yatusomesa. Enzikiriza singa enaatereera baddu ba Allah azza wa jalla tugenda butereevu mu jjana ya Allah azza wa jalla tewali kubuusabuusa kubanga owekitiibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yakitukakasa n'agamba nti la yadkhulul janna yatandika nakulayira walladhi nafsi biyadihi ndayira oyo ayina omwoyo gwange mu mukono gwe la yadkhulul janna tagenda kuyingira jjana tebakulimbanga ne bwanaakola atya illa nafsun muslima okujjako nga yali musiraamu. Ejjana ya Allah tabaraka wa ta'ala tegenda kuyingirwamu bashiriku n'akamu n'akeddagala. Ejjana ya Allah azza wa jalla egenda kuyingiramu bannatawhidi bokka abashiriku bamuliro. Okiwulidde bulungi ma'wahum jahannam obuddo bwabwe muliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala wa bi'sa al-masir nas'alu Allah as-salama wal afiya barakallahu fikum. Naam, tugenze ku lecture yaffe y'olwaliro biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Tugamba nti omutwe gugamba nti kyennyamiza nnyo. Agamba Sheikh w'ekitiibwa nti kyennyamiza nnyo nti abantu bangi bwe bakola shiriki abajja mu busiraamu ne bategeezebwa nti kye bakoze kibakaafuwaza beesekera bwesekezi mu kujereegerera n'okwewuunya okw'obubuyabuya nga bwe bagamba nti tuva tutya mu busiraamu nga twogera ekigambo la ilaha illa Allah. Kati nga bo balowooza masaakini nti ebigambo bikoma kwogera bwogezi kigambo la ilaha illa Allah. Okiwulidde bulungi
nti buli akyagala yeeyisenga bw'ayagala akole by'ayagala abeera musiraamu. Okiwulidde bulungi? Ng'era ebimu ku bibinja ebyabula bwe birowooza, okiwulidde, bwe birowooza bamuruji abaani, okiwulidde nti gwe kikulu kya byonna kasita obeera ng'ogamba nti la ilaha illa Allah baasi, okiwulidde bulungi? Kaakati gwe kasita obeera ne aslul iman la ilaha illa Allah, kola by'oyagala, tewali kiyinza kukosa kigambo kikyoyogedde oba bukkiriza abo bw'oyogedde. Ekyo kikyamu, si kituufu, n'akamu n'akeddagala. Wa barakallahu fiikum. Sheikh agamba w'ekitiibwa, olw'obuyitirivu bw'obubuyabuya bwabwe n'entegeera yaabwe ennema, wuliriza bulungi, olw'obuyitirivu bw'obubuyabuya bwabwe n'entegeera yaabwe ennema, balowooza nti ekigambo la ilaha illa Allah ekisinga ebigambo byonna ebiri ku nsi ekitiibwa kyogerebwa bwogerebwa tekirina makulu. Bo bwe batyo balowooza masaakiini nti ekigambo ekyo ekyebbeeyi ekisinga ebigambo byonna ekitiibwa, ebigambo byonna ekitiibwa mbu gw'okyogera bwogezi tekiriimu makulu. Ne magezi tekijja. Okiwulidde bulungi? Tekiriimu makulu. Allahu akbar walillahi alhamdu. Agamba Sheikh ow'ekitiibwa, mbu kyo oyogera kyogere ne weekolera by'oyagala. Subhanallah. Mbu gwe kasita okyogera weeyise nga bw'oyagala. Ekikulu kya byonna kasita obeera ng'okyogedde, okiwulidde, awo kibeera kiwedde. Ekyo si kituufu, n'akamu n'akeddagala. Agamba Sheikh ow'ekitiibwa, n'obasanga nga basaala ng'ate wansi w'ebitanda balinayo ebigali, mbu ebibaleetera obugagga oba emirembe. Okiwulira oba ebigali bino bibalina wansi w'ekitanda babyesigamira, babisaba, babitaddewo mbu bibasikira obugagga n'emirembe, babeere emirembe nga tebaliiko mutawaana gwonna. Okiwulidde? Agamba Sheikh ne basiiba Ramadaani kyokka nga balogo, enjala ebaluma. Okiwulidde bulungi? Mbu basiiba bafune empeera mu maaso ga Allah tabaraka wa taala, naye nga tebalogo. Allahu akbar. Agamba ne bagenda e Makka kyokka ng'ebizibu byabwe babimalira mu masabo. Kati oba batawaanira ki ate okukola ebyo? Agamba ne basaddaaka mu mizikiti nga bwe basaddaakira ne lubaale mu masabo. Bagatta eddiini bbiri. Okiwulidde bulungi? Agamba ne basalira abaana baabwe akiika ng'ate bwe baalula n'abalongo. Kakati abo tubakubiriza nti singa bafuna ekitabo kyaffe ebyobuwangwa ddiini, toba n'eddiini ebbiri, oba oliawo bayinza okugasibwa, oba oliawo bayinza okuganyirwa. Tubakubirizamu Abayisiraamu eddiini ya Allah, daawa eno ffenna etukwatako. Daawa tekwata ku Seeka Mazinga yekka, tekwata ku Abubakari yekka, tekwata ku Lujja yekka, tekwata ku Mukisa yekka, tekwata ku ani yekka, abadan. Wabula daawa ffenna etukwatako. Buli omu kyasobola mu kutwala daawa mu maaso akikola. Okiwulidde bulungi? Bw'oba neerimu ng'ebintu obitegeera, somesa abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala baawule tawhidi ne shiriki. Okiwulidde bulungi? Obeekese shiriki, obaagazise tawhidi, obakubiriza okumunywererako, babeere basiraamu mu maaso ga Allah, bawone ekibambulira ekijja. Okiwulidde bulungi? Bw'oba osobola kubeera nti opakira baseeka abasobola okugenda mu ziddalasa ez'enjawulo, abagenda mu zijjuma, basomesa abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala, naawe w'oba oyitira mu ngeri y'okusaasaanya da'awa. Okiwulidde? Mu ngeri y'okusaasaanya da'awa, mu ngeri y'okusaasaanya tawhid, mu ngeri y'okusaasaanya obusiraamu, eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala. Bw'oba olina kasente nga osobola kagula mu kitabo. Okiwulidde bulungi? Bano abantu bino ebyogerebwa bino abantu baffe tubamanyi nga bwe batyo bwe bali, tubalina mu byalo eyo. Kojjaawo, taatawo omuto, mwannyoko, ani, tubalina mu byalo. Oluusi ng'ate tukimanyi n'okimanya bulungi nnyo. Okiwulidde bulungi nti bwe batyo bafaanana. Okozeewo ki mu dduwa Allah subhanahu wa ta'ala?
okiwulidde kwate bitabonga bino tekinneetaagisa na kubeera nti Abubakari omugamba oba mazinga naki gwe wennyini weefubeeko binoonyi gye babitunda ogenda obifune oba osobodde okufuna omukisa nga gwa bwereere bifune obitwaleyo ng'oli ku kaweefube okiwulidde agezaako okubeera nti osaasaanya enzikiriza entuufu osaasaanya tawhiidi mu baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala ojjaganyirwamu kinene mu maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala okiwulidde bulungi nolwekyo barakallahu fiikum jazakumullahu khairan wa kathara Allahu min amthalikum agamba Sheikh owekitiibwa nti ne bagulumiza emizikiti ng'ate bwe bagulumiza n'amasabo wamu n'ebiggwa okiwulidde bulungi emizikiti mikulu gye bali era tebaagala azannyira ku muzikiti naye ate n'ebiggwa naye ate n'amasabo ate nakyo kikulu gye bali era tebaagala agazannyirako ezo si ddiini bbiri zabeera atabika okiwulidde eddiini ey'ebyobuwangwa n'eddiini ey'obusiraamu ekitasoboka n'akamu n'akeddagala ofundikira oli mushirika omukaafu mu maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala okiwulidde agamba ne bagulumiza bamaseeka mu mizikiti ng'ate bwe bagulumiza n'abasamize mu masabo baseeka bakulu kikulu nnyo gye bali okiwulidde bulungi era babawa ebitiibwa naki okiwulidde naye ate n'abasamize ate era nabo basanga nga babagulumiza era kikulu nnyo gye bali okiwulidde bulungi kikulu nnyo gye bali agamba Sheikh w'ekitiibwa ne basaba Allah subhanahu wa ta'ala abataggululire emirimu gyabwe ng'ate mu maduuka gaabwe mulimu kasendabaguzi yaliwo baddu ba Allah mu bafuna obudagala ne babuteeka mu masa bafuna obudagala ne babuteeka mu ziseefu bafuna obudagala ne babuteeka mu maduuka gaabwe busenda abaguzi amakulu busike bakasitoma okiwulidde bulungi bajje nnyo bagule ya rabbi tunulira obubuyabuya obwenkaniddaawo subhanallahi alazim okiwulidde kakati Sheikh agamba nti ne bavunnamira Allah azza wa jalla ng'ate bwe beeyalira ne kabaka ku ttaka okiwulidde kugamba kitegeeza nti basinza babiri kati wano omusanga ng'akola bw'atyo kitegeeza nti asinza Allah tabaraka wa ta'ala n'asinza ne kabaka subhanallah asinza Allah n'asinza ne kabaka kuba okuvunnama ibada okiwulidde bulungi okuvunnama ddiini kakati agikolera Allah tabaraka wa ta'ala ate n'agikolera ne kabaka okiwulidde agikolera Allah azza wa jalla ate n'agikolera n'ekitali Allah subhanahu wa ta'ala okiwulidde bulungi kitegeeza nti asinza bangi ya rabbi Allah tutaase ya rabbi agamba Sheikh w'ekitiibwa ne bakawaŋŋamula nti obusiraamu n'ebyobuwangwa birongo qimmatul jahal okiwulidde bulungi obutamanya obw'okuntikko wallahi billah omuntu yenna ayogera ekigambo ekifaanaganako bwekityo omuntu yenna afulumya statement efaanaganako bwetyo aba amaze okwolesa nti mu busiraamu wallahi talinamu wadde akatonyeze k'amanyi ku bikwatagana n'enzikiriza tunulira obujeego obufaanaganako bwe buti obusiraamu bwajja kulwanyisa byabuwangwa obusiraamu bwatobesa ebyobuwangwa obusiraamu kwegamba subhanallah obusiraamu bwavumirira nnyo ebyobuwangwa okiwulidde bulungi ebintu ebyo ebyekishiriku era si bwe busiraamu n'akamu n'akeddagala bwalwanyisa obushiriku obusiraamu bwalwanyisa obushiriku okamala obukamazi era ebbanga lyonna la hawla wala quwata illa billah omusiraamu agamba nti musiraamu n'akawaŋŋamula nti obusiraamu n'ebyobuwangwa birongo mbu bitambulira wamu kaifa dhalik shiriki ne tawhidi nti biri wamu hali diddani yajtamiani ebyennyuma ebibiri bisobola okukwatagana nze ntera okubabuuza wano nti buyinza okubeera nga bwakiro ng'ate bwamisana ekyo kisoboka n'akamu n'akeddagala omuntu ayinza okubeera nga mufu ate nga mulamu la hawla wala quwata illa billah saba Allah subhanahu wa ta'ala tutaasa agamba Sheikh ow'ekitiibwa n'omusanga ng'atikidde entalabuusi ku mudaala gwe ogutunda ebikozesebwa mu shiriki kikyategeeza
ategeeza nti omusanga nga mwana wattu alina mu kifaananyi kya busiraamu, okiwulidde, ayambadde n'enkofiira, naye ng'ate omusanze ku mudaala gwa byawongo, ali mu kutunda materials ebikozesebwa, okiwulidde, mushiriki, mu kugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala, eno ate alina enkofiira. Kati tunulira ne magezi gennyini tekijja, bikwatagana bitya? Ayambadde enkofiira alaga nti musiraamu, eno bw'atunda eminye emikalu, bw'atunda embugo, okiwulidde, bw'atunda ziyirizi, bw'atunda ensimbi eŋŋanda, ensiriba, amafumu, okiwulidde bulungi, n'ebirala ebikozesebwa mu bushiriku. Kati Allahu akbar walillahi alhamdu. Allah tutaase bannange, barakallahu fikum. Sheikh agamba era atandise okuwa ebyokulabirako nti mu byosanga atunda ensiriba, ensumbi, ensimbi eŋŋanda, emindi ez'emimwe 3, wanayogedde emimwe 3, naye nga oyinza okuzisanga n'ogumu oba n'ebiri oba n'etaano oba emimwe emeka, ne bwe gibeera emimwa miliyoni. Okiwulidde bulungi, ekikulu kya byonna nti emindi ezigenda okukozesebwa mu nankani, mu bulogo, emindi ez'obulogo, okiwulidde bulungi, emindi ez'ekishiriku, okiwulidde bulungi. Agamba Sheikh w'ekitiibwa nti eminya emikalu, amayembe g'obusolo obufu, amaliba g'ebisolo ebifu, emmese enkalu, amagongolo amakalu, ebisusunku by'amakovu, endeku ez'embalabe, agabugobugo, amagumba g'ebisolo ebifu, ne kafankunaali omulala ataleka muntu mu busiraamu. Okiwulidde, naye ng'onaatunda bino atikidde n'enkofiira alaga nti musiraamu. Okiwulidde, bangi tubalaba wano bali mu mikolo egy'ekikaafu, bali mu mikolo egy'ekishiriku, okiwulidde bulungi, ataddeko enkofiira, n'owulira nga osiriira n'ogaa nti kati laba oyo kale miskiini. Okiwulidde, Allah tutaase ya rabbi. Naam, agamba Sheikh w'ekitiibwa nti n'omusanga nga mukulembeze mu muzikiti, ate ng'era mukulembeze mu bibiina by'abasawo ab'ekinnansi, abasamize, abakafiiri. Eno ali ku lukiiko lwa muziki, era tubanne tulabye nnyo bannange. Kati omuntu ng'oyo, okiwulidde bulungi, Allahu akbar, abasiraamu namwe ne mukkiriza nti omuntu ng'oyo bannange da'wa yeetaagisa nnyo, ate wallahi tawhid. Mwe bannange baddu ba Allah mmwe abatera okuwulira ku bigambo, muyinza okulowooza nti ensi yonna oba abantu bangi bamanyi tawhid, naye wallahi abantu bali bubi. Tusaba Allah tutaase ya rabbi, abantu wallahi bali bubi. Okiwulidde, abantu bali mu bushiriku, abalala nga bamanyi, abalala nga tebamanyi. Okiwulidde, abantu bali mu gasiya atagambika, akoonagana n'obusiraamu. Abantu bawangalira mu bintu ebijja abantu mu busiraamu, kyokka ng'ate bagamba nti basiraamu. Okiwulidde, abo bayitirivu. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaase ya rabbi. Okiwulidde, n'olwekyo baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala, bannange buli omu kyasobola okukola mu kubeera nti asaasaanya da'wa eno, mu kubeera nti asaasaanya tawhiidi. Kati ekitabo nga kino ddala oli musiraamu, lwaki tokiteekamu ssente zo ya akhi? Okiwulidde, ofuneyo kopizi 10 ogende ozigabire ewammwe ku kyalo. Lwaki tusinga kugamba wammwe? Kubanga ye wasinga. Okiwulidde bulungi, ye wasingako. Kale bwe kibeera ng'ekyo wayinza okuba nga alhamdulillah wammwe temuli bubi. Okiwulidde, waliwo ebitundu ebiri obubi ebimanyiddwa. Ya akhi, funa ebitabo bino, tonyooma mulimu gwonna. Ne bwe kibeera kopizi 10 gwe zifune zitwale ozigabe ku byalo, mu kyalo gy'ogenze. Okiwulidde bulungi, abaddu ba Allah tabaraka wa ta'ala basome ebintu bino. Oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okubaako bakola ki? Bakugiramu ya akhi, n'ofuna kinene nnyo maaso g'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Sheikh agamba nti n'omusanga nga imaamu ku muzikiti,
akubiriza abantu okutya Allah azza wa jalla ng'ate mukubi wa kitabo abawaneziyirizi z'emirimu oshiwulidde imaamu ate mukubi wa kitabo ate nno wallahi kinakuwaza nnyo oshiwulidde oyinza okusanga nga n'abasiraamu abamu nga bakimanyi nti imaamu waabwe mukubi wa kitabo naye ng'ate basimba emabega we ne bamusaalira emabega oshiwulidde bulungi tebafaayo tebaagala njawukana tebaagala nankani abamu bawoza bwe batyo oshiwulidde bulungi tebaagala bwannalukalala byonna tewali buzibu tewali buzibu watya yahi tewali amusaalira emabega ng'akimanyi nti mukubi wa kitabo ng'akimanyi nti mushiriku eswala etetuuka mu maaso ga Allah tabaraka wa taala tolina swala okiwulidde ali bikafiru ya ummuna omukafiri asobola tukulembera mu swala kakati njagala kubabuuza baddu ba Allah tabaraka wa taala naddala bano abatera okubeera n'amampaati okiwulidde tulaga abantu tawhid tulaga abantu akida entuufu tusomesa abaddu ba Allah tabaraka wa taala tubajje mu bushiriku ng'abantu abalala bavumirira bagamba nti abo bannalukalala bagamba nti abo baagala kwawula basiraamu bagamba nti ako kajanja mu ddiini okiwulidde twagala kubabuuza omukaafu singa ayingira emimbali n'agamba nti agenda tusaaza okiwulidde bulungi era natusaaza eswala oba kale nti agenda tusaaza nga tumumanyidde ddala nti mukaafu olusi nga ataddemu nenankani nankani bagiyita batya yeeno sapule okiwulidde bulungi ajambadde mu bulago n'atusaaza n'agenda emimbali kwegamba agenda tusaaza tumukiriza bano bakayana benyinyini bano bebasooka n'okwekalakaasa nga tebakkiriza bannange tebubeera bujega bwankukunala tebubeera butamanya bwankukunala okubeera nti tosobodde nakitegeera nti omukubi w'ekitabo mukaafu tosobodde nakitegeera nti omuntu alina essabo mukaafu tosobodde nakitegeera nti omuntu alagula mukaafu tebubeera bubuyabuya bwa kika kya waggulu balina njawulo ki bano ono mukaafu n'ono mukaafu lwaki kuona omukaafu namba emu okaayana okiwulidde bulungi ate ono omukaafu omulala n'otakaayana lwaki twolesa butamanya okiwulidde bulungi Allah atutaase ya rabbi Allah atutaase naye nga subhanallah nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuteremu obwangu okiwulidde atuteremu obwangu ekikulu kya byonna bannatawhidi bamasheekhe bannaaqida entuufu kyembakubiriza bwe butaggwamu maanyi okiwulidde ebyo bibaawo mugende mu maaso n'okulaga abaddu ba Allah tabaraka wa taala ekituufu n'okusomesa eddiini ya Allah azza wa jalla ebyo byonna babigamba bannabbi babituusa ku bannabbi babakuba bannabbi babatyobola ebitiibwa byabwe okiwulidde bannabbi babavuma bannabbi babalimbisa bannabbi babajerega ne wallahi tebalekerawo abadan okiwulidde batwala da'wa eno mu maaso bagenda mu maaso okiwulidde bagenda mu maaso n'ekigambo kya Allah tabaraka wa taala okiwulidde ate oba osobola okusanga nabbi nga tewaliwo yamukkiriza wadde n'omu yava ku da'wa ayina akamogolo okuba tewaliwo bamukkiriza abadan n'akamu n'akeddagala oyo atalina n'omu eyamukkiriza wallahi abantu bonna ab'omu nsi okiwulidde abakkiriza nga temulimu bannabbi oyo atalinaayo n'omu eyamukkiriza abasinga obulungi mu maaso ga Allah tabaraka wa taala okiwulidde bulungi nolwekyo tetuggwa mu maanyi biizinillahi tabaraka wa taala bannatawhidi basheekhe okiwulidde badduaati tusaba Allah subhanahu wa taala abawe tawfiq mugende mu maaso biizinillahi tabaraka wa taala mugende mu maaso n'okubeera nti musomesa ekitibwa tawhidi nolwekyo sheekhe agamba nti n'omusanga nga imaamu ku muzikiti akubiriza abantu okutya Allah ng'ate mukubi wa kitabo abawa neziyirizi z'emirimu okiwulidde n'omusanga ng'ejjuma temuyitako kyokka ng'asalira ttanuulu enkoko oba omusingi oba akasolya oba ekidduka memba ku lukiiko lw'omuzikiti ate abaana be abasiba muziyirizi
okiwulidde bulungi. Allahul musta'an nsaba Allah tutaasa ninga bino weebiri mu bantu okiwulidde bino bye twogerako kati ku ssaawa eno wallahi billah mu bantu mwebiri okiwulidde. Allahul musta'an Allah tutaasa. Agamba Shako ekitiibwa nti alina sigida mu kyenyi. Amakulu kyategeeza kyekyaki nti musaaze ayingira n'omuzikiti n'asaala ne bwabeera eka asaala okiwulidde ne wabeera nga tewali amulaba yenna asaala tolaba nga kyewuunyisa. Naye Sheekh agamba ate mwabi wa nnyimbe kayingo okiwulidde sobola otya okusanga omusaaze ng'ate mwabi wa nnyimbe otawaanira ki n'okusaala otawaanira ki n'okusaala ng'oli mwabi wa nnyimbe. Allahu akbar walillahi alhamdu. Allah tutaasa okiwulidde naye ffe tubagamba tubalabula okiwulidde Allah gwayagaliza obulungi abeere nga abikomya okiwulidde abeere nga alongoosa enzikiriza ye abeere nga alongoosa obusiraamu bwe okiwulidde ng'okufa tekunnamutuukako okiwulidde bulungi awaganyala abeere nga talina kyajja kwekwasa mu maaso ga Allah tabaraka wa taala. Agamba Sheekh w'ekitiibwa mbu famire ensiraamu nnyo ate ekuŋŋaana n'erima ku bijja abafu abanyiiga ne bakwata riziki yaabwe bagite okiwulidde bulungi. Famire ensiraamu emanyiddwa famire ya Haji Gundi ne Hajati Gundi famire y'Abagundi emanyiddwa nti nsiraamu kyokka ate obasanga nga bakuŋŋaana okiwulidde bagenda mbu kulima ku bijja abafu bano abanyiiga ne bakwata riziki. Kale tunuulira obujega obufaanaganako bwe butyo wallahi subhanallah tunuulira obujega obufaanaganako bwe butyo mbw abafu abanyiiga ne bakwata riziki yaabwe bagite wallahi ng'omufu oyo nga tumuziise omusezi n'agenda amusoberera n'amusimula amulya nga tewali amutaasizza nga naye yennyini tasobodde kwerwanako okiwulidde nti bannange wunandya mu nnyambe naki subhanallah. Ddaba ate kakati bwe tulowooza nti be basobola okukwata riziki be basobola okuta riziki bujega bwa nnabakyobo baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Naam abayindi omufu waabwe bw'abeera afudde bamuteeka wali ne bamukumako omuliro nga tasobodde kwerwanako okiwulidde bulungi nga tasobodde kwerwanako n'akamu n'akeddagala. Allahul musta'an. Subhanallah. Barakallahu fiikum. Naam. Agamba Sheekh w'ekitiibwa nti ye Sulaimaani ate asuliika enseenene. Ye Muhammadi ate awalula embuzi efudde n'agisomesa emitala okutuusa lwagituusa ku jirikiti. Kategeddaako ye Muhammad ate awalula embuzi efudde n'agisomosa emitala okiwulidde bulungi. Amakulu kyategeeza nti n'agisomosa emitala emingi. Guno guli ali kuki ali mu kunoonya jirikiti okiwulidde bulungi oba okubeera nti ejirikiti liri mitala eri okiwulidde bulungi kati n'agisomosa emitala eri agenda asanga ejirikiti liri okiwulidde n'agikuba okwo ku jirikiti okiwulidde bulungi. Agamba Sheekh ye Saidi ate ye mukugu mu kugema enkuba ku kyalo okiwulidde ye Saidi amanyiddwa nti musiraamu naye nga ab'oku kyalo bakimanyi nti oyo mukugu mu kugema enkuba. Abanankole balina enkola eya shiriki enkola ey'obujega etagambika bwe babeera n'emikolo bateekawo omuntu mulamba mbu yavunaanyizibwa ku ggulu teritonyesa enkuba okiwulidde bulungi era bamuyita nnyini iguru okiwulidde bulungi. Tululi obujega obufaanaganako bwe butyo bamuwadde eggulu nti kakati lirye. Allahu akbar walillahi alhamdu. Yali kontrolinga okiwulidde alina okontrolinga enkuba tetonya. Tunuulira bannange Allahul musta'an okiwulidde bulungi. Kakati agamba Sheekh nti Hajati biti Juma okiwulidde bulungi
kakati bano abazeeyi abedda bagamba nti binti Juma naye nga bategeezaamu ki nga bategeezaamu nti binti Jumua amakulu nti muwala waani wa Juma kati lino linnya Hajjati binti Juma okiwulidde bulungi omukulu w'ekiggwa kya Kawulukusu okiwulidde kati binti Juma Hajjati binti Juma kitegeeza nti musiraamu ate mbu yakulira ekiggya kya Kawulukusu astaghfirullah okiwulidde buli ekiggwa okiwulidde kugamba omusiraamu n'omusanga ng'ate yakulira ekiggwa ekya Kawulukusu omusiraamu n'omusanga nga yakulira ekiggwa eky'Egindi okiwulidde bulungi mu kiggwa bakolerayo ki baliterayo azikaari ez'okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala basalirayo Juma bakolerayo tawhidi bushiriku na bukafiri naye ono mbu ye Hajjati okiwulidde bulungi mbw ate yakulira ekiggwa eky'Egindi subhanallah agamba nti Hajjati Masenge okiwulidde asamirire mmandwa ya Kawaawa okiwulidde Hajjati Masembe mukugu oyo yasamirire mmandwa ya Kawaawa kati Sheikh afundikira wano paragraph eno ng'agamba subhanallah 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 mu ngeri y'okwewuunyisa siraamu okiwulidde ate yakulira emmandwa ya gundi yasamirire emmandwa ya gundi yakulira ebiggwa bya gundi oba ekiggwa ky'Egindi astaghfirullah alazima alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi Allahu almusta'an agamba Sheikh w'ekitiibwa nti ebyo byonna babikola nga shayitaani eyakolimirwa bwe bagumya nti temufaayo mumukanye kwogera kigambo la ilaha illa Allah okiwulidde bulungi sitaani bwe badyekadyeka bwetyo egamba ki okiwulidde eyongera okubagumya muli basiraamu wadde mukola shiriki tewali asobola kukaafuwala ng'ayogera ekigambo la ilaha illa Allah ebyo bye mukola si shiriki ebyo bye mukola si shiriki bya buwangwa ebitalina mutawaana ababagamba nti mukola shiriki okiwulidde bannalukalala okiwulidde bayeekera balabe ba Buganda sitaani bwetu bwe wawuddiisa okiwulidde bulungi agamba nti era sitaani kwegamba egenda mu maaso n'obbagumya baludiini baani balimbu abagamba nti bannange oyo shiriki bannange tawhidi bannange munywerere ku tawhidi bali musinze Allah ebyo mubiveeko naki sitaani egenda mu maaso n'okubagumya okiwulidde bulungi ebagamba ki ebagamba nti baludiini beetukuza beeyita batuukirivu nnyo okiwulidde beeyita batuukirivu nnyo baagala kukyankalanya basiraamu okiwulidde beetaaga kuloopa mu b'obuyinza okiwulidde beetaaga kuloopa mu b'obuyinza yeddini n'ebyobuwangwa kiki ekyasookawo okiwulidde babuuzi sitaani ebuuza okiwulidde bulungi zisitaani ez'enjawulo yeddini n'ebyobuwangwa kiki ekyasookawo y'ebyobuwangwa ani yabitonda si Allah temubawuliriza abo bamala na kwetereeza ate ne balyoka bajja ne beefuula abatuukirivu okiwulidde munywerere ku byobuwangwa byammwe temubivaako sitaani okiwulidde bulungi kati Sheikh aleeta wano aya agamba atya wantalaqa almalau minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadha la shay'un yurad suratu Sad aya y'omukaaga agamba Allah tabaraka wa ta'ala nti abakungu mubo ne beekandagga okiwulidde nga bwe bagamba abantu nti munywere era mugumire ku bye musinza
amakulu ebitali Allah biri bye basinze bitali Allah tabaraka wa taala bala abakungu baabo nga babaga munywere temubivaako na kina ki okiwulidde bulungi kati nga bwe bagamba bwe bawogera ku ono alese tawhid abakubiriza okudda ewa Allah abakubiriza okubeera nti bava ku shiriki naki okiwulidde nga bagamba batya nti mazima ono yenoonyeza bibye inna hadha la shay'un yurad ali mu kunoonya bibye ali ku bibye aliko gasiye temumuwuliriza oyo okiwulidde bulungi ayogera na bya kisiru akati sheekh ateekawo wano n'agamba inna lillahi wa inna ilayhi raji'un okiwulidde bulungi Allah tas barakallahu fikum agamba sheekh w'ekitiibwa songa Allah azza wa jalla yatulabula dda nti shaitaani okuva edda nedda eri ku kaweefube wa kukuŋŋaanya beenaabeera nayo mu muliro oluvannyuma lw'okuggwamu essuubi ly'okuwona omuliro okiwulidde bulungi yenkola yaayo okiwulidde bulungi yenkola yaayo eri ku kaweefube ila qiyami saa ekuŋŋaanya beenaabeera nabo mu muliro okiwulidde bulungi ekuŋŋaanya beenaabeera nabo mu muliro ereme kubeeramu yokka okiwulidde ereme kuwubaala okiwulidde yatulabula azza wa jalla nti Allah tabaraka wa taala yatulabula mu aya egamba etya egamba nti inna shaytaana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir okiwulidde agamba ki Allah tabaraka wa taala agamba nti mazima shaytaani mulabe wammwe nammwe mumufuule omulabe mazima ddala akowoola ekibinja kye kibeere mu bannannyini muliro okiwulidde bulungi amakulu nti sitaani akowoola abantu sitaani akowoola ekibinja kye sitaani akowoola ab'ekinywi kye ali ku kaweefube akola daawa basobole okubeera nti babeera bonna mu muliro nayo ate wallahi tunulira aya eri mu suratul Ibrahim Allah tabaraka wa taala atugamba nti waqala shaytaanu lamma qudiya al-amr ebigambo nga biwedde Allah alamudde nti muyingire jahannam okiwulidde bulungi ne bali ab'omu jjana tusaba Allah tuteeke mubo nabo abasaliddewo nti nammwe mugende mu jjana yammwe okiwulidde kati sitaani egenda agamba nga Allah tabaraka wa taala amaze okusalawo bw'atyo nti inna allaha okiwulidde mazima Allah subhanahu wa taala yabalaganyisa wa'adakum wa'da al-haqq yabalaganyisa endagaano ey'amazima wa wa'adtukum ate nange ne mbalaganyisa fa akhlaftukum okiwulidde bulungi aya oba bwetu bwegenda tukugamba ne mbalaganyisa mu butufu ne mbaawukanya ku ndagaano ya Allah tabaraka wa taala ey'amazima gye yabalaganyisa naye wama kaana liya alaikum min sultaanin nze saabalinaako bannange buyinza okiwulidde illa an da'awtukum fastajabtum li okujjako nze nabakoowola bukoowozi nammwe ne musiriwala mwana wattu ne musula siteepu ne munzikiriza ne muva ku bya Allah tabaraka wa taala omutonzi wammwe bye yabagambanga okiwulidde bulungi okiwulidde ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi nze siri wa kubajja wano we mulaajanira bannange sirina buyinza bwonna ate mwana mungende empola nammwe temuli bakunzijja wano nange gunjokya temulowooza nti gwokya mmwe mwekka okiwulidde temulowooza nti gwokya mmwe mwekka okiwulidde nolwekyo fala taluumuni waluumu anfusakum nze temunnenya bannange mwenenye mwekka mumwasula siteepu mwe lwaki mwagoberera ebyange nze nabatonda nze nali omulezi wammwe nze nabalinako obuyinza kati ffenna tugubeeremu Allahu akbar nga tewakyaliwo kyansi ekomawo okiwulidde ekikundi kijja kwagala okunyooka mu muliro mu jahannama naye nga byonna byabwereere okiwulidde bulungi nga byonna byabwereere ya akhil karim nolwekyo sheekh agamba barakallahu fiikum nga tufundikira nti bannaffe abo beerabidde nti shiriki gwe bakola amenyawo obusiraamu bwabwe n'okusinza kwabwe kwonna ekyo bakyerabidde ekyo tebakimanyi mu butuufu bwe babeera beerabidde wenna mpuliriza fuba okubulaba nti obajjukiza
boinako access. Fuba okulaba nti obajjukiza. Bwe baba tebakimanyi okiwulidde, fuba okulaba nti okola ki, okibategeeza bakimanye. Agamba Sheikh w'ekitiibwa era beerabidde nti ekigambo la ilaha illallah ekitabava ku lulimi amakulu, ekitabava ku nnimi, okiwulidde kuba bangi, ekitabava ku nnimi, okiwulidde bulungi, ku nnimi zaabwe nga bakyogera, beerabidde nti kwegamba kibalagira kumenyawo na kwesamba shiriki balyoke babeera abasiraamu. Ekyo bakyerabidde. Bwe babeera bakyerabidde bajjukize gwe abalinako access. Bwe babeera tebakimanyi, please fuba okulaba nti bakola ki, bakimanya. Okiwulidde bulungi, fuba okulaba nti bakimanya, bakitegeere. Naam, Sheikh agamba nti beerabidde nti okusaala kwabwe, okiwulidde, okusaala eswala, okiwulidde bulungi, okusaala kwabwe n'okuwaayo n'okusiiba ne hijja n'emirimu emirala gyonna emirungi gye bakola, okiwulidde, gibamenyera bwereere era tegirina mugaso gwonna gye bali. Ekyo bakyerabidde kubanga Allah azza wa jalla takkiriza kusinza kwa mushiriku ne bwe kuyitirira. Okiwulidde, Allah takkiriza kusinza kwa mushiriku ne bwe kuyitirira. Aya mujijjukira, wama mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru bimadha billah. Okiwulidde bulungi, bawakanya Allah tabaraka wa ta'ala, bakaf bali mushiriki. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. Gwe Muhammad singa wangattako ebintu byo byonna nali bisazizaamu, hijja, sadaka, dawa gye wakola, azkari, naki okuyimirira ekiro, yayimiriranga nabbi sallallahu alaihi wasallam n'azimba n'ebigere yeebaza Allah, ali mu kusinza Allah tabaraka wa ta'ala. Okiwulidde, ebyo byonna Allah byagamba nti yali bisazizaamu singa yamugattako. Naam, Allah agamba nti walau ashraku, amaze okuleeta olukalala lunene olw'aba nabbi, n'agamba nti walau ashraku, singa bangattako abo la yahbatanna amaluhum. Okiwulidde, kwegamba walau ashraku, singa bangattako la yahbatanna amaluhum, emirimu gyabwe gyonna gyandisaziddwamu, gyandibafudde, tebandigifunyeemu mugaso n'akamu n'akeddagala. Okiwulidde bulungi. Kakati Sheikh agamba barakallahu fikum nti afanga mushiriku tava mu muliro. Ekyo kitegeere, afanga mushiriku tava mu muliro. Ne bwafiire Makka mu kisiibo ku lunaku lw'ejjuma ng'avunnamye ng'ayambadde ekkanzu n'enkofiira. Allahu akbar. Nange nonfundikira nga ngamba, Allahumma inna na'udhu bika min an nushrika bika wa nahnu na'lam. Ay Allah wange nkusaba otutaasa okubeera tugattako mu butuufu nga tumanyi. Wa nastaghfiruka lima la na'lam. Era tukusaba otutaase, tukusaba otusonyiwe ebyo bye tugwamu nga tetumanyi, tukusaba obitusonyiwe. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin ya man la ma'buda bihaqqin illaka. Ay Allah tukusaba okkirize ya Rabbi, tukusaba okkirize otutaasa obushiriku, otutaasa obukafiiri, tukusaba okkirize ya Rabbal alamin. Okiwulidde, ya man la ma'buda bihaqqin illaka, owange gwe atalina kisinzibwa mu butuufu okuggyako gwe. Tukusaba otutaasa obushiriku, tukusaba otunyereza enzikiriza zaffe, tukusaba otukumire tawhidi, tukusaba otukake tunywerere ku tawhidi ne sunna, tunywerere ku aqida entuufu. Okiwulidde, ne sunna ezombaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tukusisinkana olunaku lw'enkya alhamdulillah nga tuyitawo nga ffe batuufu okuyingira ejjanaye ey'ekitiibwa. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kathara Allah min amthalikum. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.